ebintu ebisukkulumu bikolebwa abantu abasukkulumu abakkiririza mu Katonda omusukkulumu. Extraordinary exploits are done by extraordinary people who believe in an extraordinary God. Waliwo ebiseera we tutuuka ng'obulamu buganye. Waliwo ebiseera wujja okutuuka nga mu butuufu olinga akomye. Naye oteekwa okufunangayo ekiseera oyogere ne Katonda wo eyamanya olugendo olwo nga tonnabaawo. Kubanga ffe ng'abantu waliwo we tukooyera n'owulira nga n'amaanyi gakuwedde. Abantu ne bajja ne bakugamba ebigambo biyitirivu obungi. Kyenva nabagamba nti oteekwa okuziba amatuugo, oggule amatuugo ag'omunda obeere ng'owuliriza oyo ali mu ggwe. Bagenda kukugamba ebintu bingi, owulire ng'okooye, owulire nga ne ky'okola mu butuufu toli ku kkubo. Naye kankubuulire, noonya ekitangaala ekiri mu ggwe. Seek the light within. Wadde ensi ekwetolodde nga ejjudde ekizikiza, bw'onoobeera n'ekitangaala mu ggwe eky'okutegeera, ojja kusigala otambula. Kubanga waliwo ebiseera we tutuuse nga mu butuufu tolaba gy'olaga, mu butuufu nga n'ebikwetoolodde tobiraba. Era mmanyi nti nammwe bangi abali eyo ng'otuuka mu kiseera nga mu butuufu olaba ebintu bikalubye, nga tokyalaba kkubo liddako. Noonya ekitangaala ekiri mu ggwe, ofunangayo ekiseera n'osaba Katonda wo, kubanga y'engeri yokka omwoyo gwe gye gusobola okuddamu amaanyi okwaŋŋanga okutya okuli ebweru era okuleetebwa ebyebweru. Okkiririze mu kukkiriza okuli mu ggwe, kyekitangaala ekiri mu ggwe kisigale nga kimulisiza omwoyo gwe, ebigere by'omwoyo gwo, osigale ng'otambula mu nsi ejjudde ekizikiza. Oteekwa okumanya nti amawulire amabi gatambula nnyo okusinga amalungi. Ekintu bwe kinaabeerawo ekibi kitambula nnyo era kiwulirizibwa nnyo kigenda wala. Ebintu ebirungi ebizimba birwawo kutambula. Kale tujja kutwala ekiseera, wabula sigala ng'otambula ng'okkiririza mu ekyo ky'okkiririzaamu ekitangaala ekiri mu ggwe. Naye n'okusingira ddala ofunangayo ekiseera n'osaba Katonda wo okwongera okulambika ebigere byo. Naawe osobola.